ebirimu omukisa emejijjangako ku mukono. Nsaba Katonda akuwanguza akalulu. Njagala nange olunaku lumu ofunye essanyu nga naye ofunye essanyu leero. Lino essanyu olunaku olwaleero lya mukazi wange, nenze olunaku lwengenda owulira essanyu nga wangudde akalulu. Abantu b'emaanyi mwenna mbasaba muwagire mukazi wange. Nkimanyi atya nnyo Katonda. Omuntu atya Katonda ebiseera ebisinga Katonda amuwa omukisa, tajja banywa amulukwe. Olunaku lwengenda owulira essanyu lwendireeta ekirabo wano emaanyi nga kyamaanyi nga muwadde mukazi wange akalulu. So ndi musanyufu leero okusibako empeta eno nga nsaba obeere owange ebbanga lyonna. Oyina nno okukakkana honorable kati akumenya emenya. Wow. Akabokisi kawooli nekisimani. Lake yabitegeera. Sigaze kimu. Engalo! Tulage ku mukono gwe. Awolosa munkubira ebifaananyi nga bisatu abali bombi. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eno ye Buddo SS. Wulira Buddo SS. Buddo SS ekutuusako concert luva okwaya. Fe Buddo live music concert ku Serena Hotel Kampala nga 17 August emyaka 25 gye tujaguza nga tuyimba ennyimba. Tiketi za shilingi emitwalo 10. Emmeeza y'abantu 10 ya miliyoni 3. Kale tuyita ba hobbies ne ba OGs, abazadde ba well wishers bannabuddu akamwenna tubakoola mujja muwagire kwaya yammwe Buddo ng'etuyimbidde. Emikolo gy'obwakabaka gyonna tulina ennyimba zaakwo. 17 August ku Serena Hotel Kampala. Biwagiddwa Central Bank, Skypings Tours and Travel, Stream Live Avenue, BBS Telefina, St. Francis Junior School Buddo, Clever's Origin Schools, Tegalia Infant School, Newman's, abakola b'ompwati. Mabiriza Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala. Sumuluzo Mani Power Extra, Complete Man, Herbal Mouthwash, Coffee ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala, Tightening Powder, oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo, oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywere, Express Water Tightening, kadde agoba infection mu baami n'abakyala. Ate nga tulinawo sabbuuni, ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge. Tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne oda yo. Bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products. Nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku Thika Body Cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi Lightening Cream ndowooza kasikini mukalaba. Ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 714 14. Bako kyogana. Temusayo tuli mu kusanyuka. Naye mukulu omanyi nti obululu bulaamu omukolo guno twayisa abapate zonna. Buno obululu bufu. Abanooku webali, ab'emyalimu webali, nze sentebe w'omukolo abantu bonna nabayise. Kakati wano tubadde tusaagamu nti gweva ku mukolo. Ffenna abapate zonna we tuli ku mukolo gwani
Wannabusa. Walaawo obululu omukuba. Ebibiina bitwawula naye ate omusaayi gwe gutya gwe gumuso tubeerewo ffenna tumalirize n'okumutuule naffe ab'emyalo tukole ki. Kirimu ekiti taata wanti walaawo obululu nga bufu. kituufu ddala. Kati buno obululu buganya okukola omuntu yenna ku mukolo kuba ffenna twazze lwani Wannabusa ne Lake. Kati olwo Obululu buno ye bwe guba musango ye nga busiŋŋaniddwa nga bufu bufu bwonna baguwabira mu kooti. omulamuzi agusaze. Mulabe nga tulyogera nga Nnabusa bwe yeteekateeka kale nasebyo mpa oluyimba mwana muwala Nnabusa akomewo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Katonda alimaze bulungi bana. Kimu kitambudde bulungi. Nze buli kadde mbeera nate. Kubanga njagala nnyo Katonda. Buli kyenkola kiba kirina okuyita. Abantu bayite mabega. Natuuse ku lunaku luno nefunamu amaaso negankwatamu katono nga kati nga olina okuggalawo-ko. Watidde buti kiki? Nsi kutya tetuli ba Katonda, tomanya kigenda bbaawo nkya wabula oyaniriza Katonda kyaba aleese. Nawadde sirina maanyi gonna galemesa maaso kunkwata ku mukolo gwa mukyala wange naye omuyise mukyala wo kati mukyala wange ngoyoleseza emaanyi gamaanyi ntera okukola obikolanga we walala awa emaanyi bulijjo bino obikolanga emaanyi bikola kimbona wanoze Nnabusa ayina empisa njagala nnyo omuntu ayagala Katonda omuntu mulamu kibola namulonze ye. Abantu bayogera bingi bingi sikirala mwembi muli basibya zimuli mu limelight tulina kintu kikupelomina nagisobola oba ekyamuleeta suka tumaze bangi okusingira ddala ffeffe ndi tulina Katonda. Okusingira ddala ffeffe ndi tulina Katonda ate twakuzibwa tuva mu famire ennungi, tuva mu famire ezitya Katonda, ezitya abantu, eziwa abantu ekitiibwa. Omuntu yakuzibwa omuwulira namunjogera so tetusobola kufuna buzibu bwonna kubanga ffenna tulowoozamu gye twava. Katonda yansitula nga nkyali mwana muto, oba olaba buli kyenkwatako fukamira ne musaba. Nono munekewewunyisa tewali nnyo magezi mangi wabula just Katonda buli kimu yakikwatirako. Buli oyagala okukola ekintu tufukamira. Olumu ne tusiiba mu nsozi tumugana ne Katonda kino kiwanguze era n'akikola. Era gyowe naawe njagala nnyo okwate nnyo Katonda nga buli oliba kyolina kyoyagala ojja osiibeko ku nsozi ojja ozuukuka ekiro omuleeti amu awo sanga 8 awo ofukamire omugambe ne Katonda biyiseewo. Bayizawo nze natandika emirimu gyenkola, natandika ne sente ntono era zisesa naye Katonda nayagalanga nnyo abeererewo mu ekyo kitundu kyenyakadde. Katonda n'agezaako. Laki waliwo betuwulidde nga bagamba muno
ebintu bino wabikola nnyo eyo okwanjula kuno gwakubiri kale ekisookera ddala nina mikwano gyange babiri because waliwo ntoza kimwalaba ekyasooka kyali kya mukwano gwange abula nze olwokuba nti njagala nnyo kati olaba nga mukyala wange osobola kuba nga ozadde mu muntu ewaabwe tebakumanyi kati oba mu bino abantu bye bazaala mu bantu ozaala mu muntu noonya nnyo ewaabwe bakumanyi kati oliwo kati emikisa egyo wegyegatta kwe kufuna kw'omusajja kati labayo taata bansabidde bampadde omukisa obuzaabuza ekibuuzo kyange mbona omukyala akubiri ng'oyanjula kyentegeeza ono mukyala wange nayagadde okujja banzaale ewaka tuli fenna kati okujja banzaale mukyala wange ayongere ku mukisa gwange because mukyala wange yakuzibwa ate nti naye ekikolo kankuleka olikyali wange tetujja bigenda mu kakati nabusa kikyomusuubiza wuuyo oyagala agende mu palamenti ebitiibwa tebiyitirire naawakanyala nnyo sitya olw'ensonga nze ndi mukozi kyonna kyalibeera kyonna kituyamba kiyamba n'omwana wange newakeera naavaamu tasobola va mu mwana wange newakeera n'abawaakabi oba ne bamutwala obula nina okukola kye nina okukola because mba ntadde ettafaali ku mwana wange ono si mukyala nti mukwanyi bagenda mumutwala enkya nomwe bajja mumutwala naye ate sikisuubire kubaawo naye era nekimala kibaawo muyinamu omwana mama w'omwana wange kitegeeza asobola oyamba omwana wange ate mu abakazi mwagala nnyo abaana bammwe musobola okukola ebirala byonna naye abaana bammwe amiina ebyo byazanya bikuyisa bitya yebyo byagala mukazi wo ng'omwagala buli kyakola kikunyumira because olaba byazanya nali sikiwanya obudde kati ntera nnyo okuddawo kugundi ku ssimu yange nendaba ninga mukazi wange laba newe yeesiriwazaamu naye mba mmanyi kyali singira ddala manya kyayagala kubanga buli muntu nange mbeera nga ngenda kuyimba oyinza okugamba laka ekitegeezo ekyo kyabeerako olunaku naye mbeera sirias ku ekyo naye ku mulimu gwaba sirias naye ate wetubeere waka bulimu abayenkana ne munne omusolo nga mukufudde politiki nnyo bannange omugole omukyala mwanje nyawa owoomye maama ebale kusiima kitiibwa kya mukama amiina otuuse kukula lino amiina okusookera ddala njagala kwebaza katonda kubanga singa si katonda oba oli awo tebyandisobose era nze mpulira essanyu eneebaza ne katonda kubanga manyi mu bulamu bw'omuntu mukama aba n'ensonga lwaki akusinkanyiza n'omuntu so byonna byonna nga sinnabirowoozaako neebaza katonda eyansinkanya ne mwami Peter bino okikoze lwa mukwano oba nti lwakuba olina ogenda mu palamenti n'ogamba otulaga omwami mu bwangu anedda kubanga era tubaddeyo eyo nga tuli ffenna sigamba nti twayagalanye jjo n'ensalawo kinene kirooto mbadde nakyo kuviira ddala mabegera ng'ali nange so kati kino olwaleero ekibaddewo ebadde enteekateeka ya katonda oba oli awo tekibadde ekiseera mukama kyeyateekateeka wano muyimbi ali mu industry nawe oli mu industry bino ebintu munaabibalansinga mutya munaasobola mutya emivuyo egibeeramu abakazi bamukwana gwe abasajja bakuinboxinga waliwo n'abakaabye mbaotwaliddwa ekisookera ddala nze ne mwami Peter ekintu ekisinga otugatta tuli bamukwano nnyo I think kyekisinga mu relationship yaffe nti tusharinga ebintu ebisinga so sisobola kumuvaamu saawa zino mbu olw'okuba nyenze oba nembeera kino oba nembeera kiri nedda kyendi olwaleero natandika naye sagala kunyumya nnyo bingi ebyaddala natandika naye kyonna ate ŋŋamba nti yansanga nzannya so nange namusanga ayimba so ayina bakita batya nti bw'osanga omuntu ng'omwagala ne mwagalana
abane bakita batya ekitangaala so saagala kudiiminga kitangaala kye wabula njagala ekitangaala kye nnina nange naye kyalina byegatte tusobole okubeera mu bulamu obweyagaza nga buli omu abeere like respectinga ekintu kya munne. Mami Peter musuubiza omwagala. Manyi mukazi wange ayogera bulungi kati olumu olusooka n'owuliriza eddoboozi. N'okuyimba oba ayimbe? Alaka ayimbe. Ogenda mukkiriza okuyimba mu bayimbi? Tasobola kuyimba. Tasobola? Taagala kumukkiriza. Toyagala ayimbe? Lwaki? Alina talenti ye waali. Ate asobola okubikola teri bayimba nga basajja. Njagala nnyo abeere ku ekyo kyo. Ave mu kuyimba? Abeere ku ekyo kyaliko. Kuba waakabi. Okay, waakabi ye. Musuubize. Mami Peter kusuubiza naye bino nze mbimusuubiza si kipya musuubiza omwagala muwa ekitiibwa kye sirimuyisa mu maaso era nga bwenziza entambula siri ekyusa bimanyi byonna sigamba nti oba kabadde kakodya gyakyala enkyuke omukolo gubadde nnyo politiko tegubadde ng'akadaala kebyobufuzi nedda nza okuba bw'okirabe naye si bwe kiri lwansonga twagadde tudividinge kubanga ali mu music abayimbi tuboogeddeeko kitegeeza nze nina side bbiri nina eya drama nina eya politics kitegeeza bwe tugatta eya musical ne tuleeta drama ne politics byonna birina okubaawo kubanga abantu mwe bali ababyogera nti Lucky One alinayo omuntu omulala oba alinayo abalala ebyo bagamba kini? Essaawa zino kale nze kyensinga okwagala ku mwami wange kiri kimu era kyenandi advisize n'abaami abalala eyo nti omukyala yenna bw'akeeranga ku makya n'akuzaalira abaana ne bw'oba tomwagala ogendanga n'okkiriza n'okyala mu bazadde be lwansonga abaana bano bwe bakula oba olina ekifaananyi ky'oba buildinzeemu naye kennyini ofuna emikisa so tesi kibi era omwami wange ne bwakeera ku makya olinga agamba oli gye yalaga yakyalayo because yayanjulayo because alinayo abaana no kyeŋŋamba kati nga kyakoze ewange okay kakati maama nga tumaliriza ofuuse mukyala ebintu ebyo byozannyo n'asigala okyalizannya bebi waakulabe nga oli makedo oli mawube ebyo byongera sigala nga mbizanyira ddala kubanga kyembeera ku stage si kyembeera ewaka naye akimanyi era mbeeraawo ne mubuuza ebibuuzo ne mugamba bebi sooka mbulira amazima wama nabbosa wano omulabawo mbulira oba omulabawo gamba sijja kulimba simulabangako ndudde omulaba mulaba oli ku sho naye wano taliiwo abadde bakusumbuwa eyo mu mizannyo bukimusi babulire munange ofuuse mukyala ani leero ababadde bansumbuwa eyo olwaleero nfuuse mukyala Peter so mulinde enteekateeka za Mukama musabe nnyo ab'emaanyi nga tumaliriza ab'emaanyi obagamba ki n'aba constituency yonna tulaba abantu b'emaanyi wenzaalwa njagala osooka okubeebaza okunjagala mwebale kunjirawo mubiri busujju yonna nga simenye ababaka bonna abalimu mu biti byabwe beebale kunjagala beebale kunnyaniriza so busujju nga county ne Mityana district at large njisuubiza wonna Mukama wanaabantadde nsuubiza okuweereza abantu baffe n'omutima gumu ogw'obwesimbu nga seekubidde ate nga sigoba byange kuba ndi muntu w'amazima ate ndi muntu omukozi mukyala omukozi. Nako omukolo gugweredde mu kadde nga bumeka? Sibijjukira kubanga mba mbikolera omuntu oliwo ng'okola ekintu ng'okyagala tobibalanga. Tweyanza mulina akatalekeka? Akatalekeka mbadde wano nga ndi live wa TikTok
Bambuuza Nabbosa batuwaka omwami wa munno ti omwami olwedda ali mali naye kakati omubbi oyinza badda n'obugambo nze mbadde sibimanyi nange emisango wano kusomidde ate abaana ba ku TikTok bakuba naye akyogedde respecting opinion ye era waddembe okwogera kyayagala nga bwakiraba lwansonga n'omwami tulina family nga ffe tulina abaana ekitegeera family relationship yonna erimu abaana kiba kirala liba ddala so ekyo tukimenyawo mu linnya lya Yesu tewali gwe babbye waali era emirimu gyatyagitambuza nze nkugambye nina mikwano gyange ono mukwano gwange wokeranga n'ofuna mukwano gwoye n'omuzaalamu omwana sure olina okugenda ewaabwe bakumanyi because oyinza obeera n'omwana w'omuntu ekiro n'afiira mu buliri tobiwulira ng'omusajja yabadde n'omuntu n'afiira mu buliri bantwala kugwa mother naye kati wano eno bagamba nebambi yajja waka neyeyanjula netumumanya so tetwali nnyo mbeera Amina.